olingirira omusumba ng'ayemerere ku kituuti ng'agemye ekitabo ekitukuvu kiti ng'ali kulimba ensi nga byabuulira tibigemagana na Bayibuli. Alright, wetuugirira ssaawa zino eno omukulu Pastor Namakula owa Dominion Church e Nakete ebibye abyongerera okubeera nga byonooneka. Abaana b'enkyukakyuka kye bamukola bamukubye left right to the center. Video nzikuletedde mu maaso awo. Njagala kumanya ebirowoozo bye mu comment section. Ngenda kuba nkuplayingira part oba video y'omukulu oyo Pastor Namakula ow'e Nakete ku Dominion Church. Nawe kenyini obiwulire otubule ebirowoozo bye mu comment section. Do you think whatever she said was true? Oba just your state agent agezaako okubeera nga brainwashing Abannayuganda? His Excellency Yoweri Kaguta Museveni naye ebibye si birungi abateeso bamutabukidde mu maaso awo mbikuleetedde. Omukulu amanyikiddwa nga SG David Lewis Luwonga naye alina kyakoze nkugambye video agiwa obudde just anyongera bajjukiza mugimpereka like esobola okubeera nga etambula ku speed eyawaggulu nnyo gwatandika kubeera nga subscribing nawe subscribing. Olunaku olwaleero nga bwe nkugambye omukulu amanyikiddwa nga Pastor Namakula oluvannyuma okubeera nga akola statement. Imagine abadde mukyala agezaako okubeera ng'ateeka His Excellency Robert Kyagulanyi nga linga agamba nti no sitaani eyatuma His Excellency Robert Kyagulanyi okubeera nga yeesimbawo okuba president wa Uganda n'okubeera nga yeesimbawo wali eringa MP ow'Ekyadondo East. Video nyayo tugiwa obudde owulirize otubule ebyaddala ku oli ku sayidi yani sayidi ya pastor oba gwe oli ku sayidi y'Abannayuganda bakomrades abavuddeyo ne bamutabukira. Sooka biwulirize katini nnyo pastor ng'ayogera banekuletere bakomrades bennyini nga bamuyisaamu egali. Nyina omusajja gwe nabadde njogerako saagala kumwogera linnya lye muyina feeling mpitirivu. There is a man I was talking about. Kama yeebazibwe. Amen. Naye nzikiriza mukwereka ekyokulabirako. But permit me to make him as an example. So kati mu Uganda yaddukamu abeera mu America. In Uganda he fled and lives in the US. Omusajja oyo yali wano nga muyimbi. That man was here and a musician. Ng'alina erinnya. He had a great name. Ng'alina emirembe. He had the peace. Ng'alina kakyala ke n'abaana be. He used to live with the wife and the children. Nga Uganda agitabaala buli waayagala. He could go to every corner of Uganda at any time. Simanyi kaamagye kava akamugamba. I don't know where the whisper came from. Neryo eddala kwoli terimala. Even at the level where is not enough. Kati genda ofuuke member of parliament. Go and become a member of parliament. Awo n'awaalira n'entebe y'Ekyaddondo n'agigendamu. And now he ran to become a member of parliament. Bannanga awo nabo ne watamumalira. And it was not enough for him. Era akaama ne kamugamba. And the whisper came to him. Ojja kuba bulungi nnyo ate senga ofuuka president. It will be better for you if you become the president. Era n'agenda n'alingiza ne mu ntebe y'obwa president. And he went and contested for presidency. Kati amaka ge ag'ekitiibwa White House yagireka wali e Magere. Now he left the White House in Magere. Oba mulimu bakozi kati basaawawo. I don't know the people that are living there now. Ali mu America yeekukumye. He's in the US hiding for his Sitaani life. akuleetera okuwalirira n'obulamu. The devil makes you to push for your Obalaba life. ye Yesu agamba. Jesus says, bwe mubanga n'ekyokulya if you have what to eat n'ekyokunywa and of what to ebyo drink, bibamalenga. let that be enough Yesu for you. bw'ayogera ekyo When Jesus says takugamba that, bugambi nti ya lumonde weebake. that eat only sweet potato and sleep, Agezaako okugamba. he tries to tell Can you, you please take it slow? osobola okukitwala mpola Genda mpola. mpola Go slowly. by'owaalira si bye birimu emirembe. What you want to attain does not Nze have mu the peace bulamu you bwo mwe want. ndi nze mirembe. I'm in your life and I'm peace. Nze kiwummulo kyo. Your Nijja kusomera kasitole oba nijja kuwayo ebyawandiikibwa oba olugero lutono luti ku Sawulo ni David. Nga kalituukaawo maama obaire oyoggeire bulungi era nga n'example gituweire bulungi. Aye ogiweire ku muntu omukyamu. Kubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu emere n'ebyokunwa tibikaamu emazaamu kadibe emotoka kadibe enumba. Nze kyendidde nti olijja ava ku katuuti awo balijja kuvugira mu motoka okwira yeewuwo. Nze kyendidde nti oyinza n'okuba nga topangisa. Nze niza n'okuba bonge enkoko ya kusina enyama ya kusina ng'ewe munange oli ku bya greens wafuuka na vegetarianism nabo abatalya nyama. Hallelujah. Akageriko idi nti oyidiire mu Bayibuli okutyobola omukulembeze wange nijja kuidira mu Bayibuli bama nga tikuvumye wabula ndi kusaba ompulirize. Otukobye nti Katonda ayakoba nti kasitofu n'emmere wafuna ebyokunwa that is enough. Imwe mulabe kuwudiisa abantu n'ebyo ebitulobera okusaba. N'ebyo ebintu besanze okusaba. Bayibuli tulinado tusaba tudisoma. Nenda nkweka olugero lutondo ku Sawulo ni David. Sawulo
bwe yatuukanga obwire bwe bwa period ye eweire ku abaana ba Isiraeli basigalanga balira ko basooka balira Katonda bakoba ati Katonda twendo tuwo omukulembeze no tuwe kabaka Katonda agaka ali kutuusa kiseera kyakubawa yaba wa Saulo ekiseera kye bwe kyatuuka okuwaaku abaana bano basigalanga balira Katonda yakoba ati aye abaana ba Isiraeli bana bali kusigalanga balirira obukulembeze kiki yabawo omuntu azira nakyali yaleeta David wasn't qualified. David was called by God. Oyo kitegere kintu ekyo. Ngenda nkuwa story no mema lenkwino no lebyoli kuyo mama byotali kutegerewa omusumba. Iwo omusumba oli kulimba endiga. David bwe yeyingira Isiraeli. Omuntu eyasooka omutunya yali Saulo. Saulo yachunya King David. Saulo yachunya David to an extent nti David yasooka yalumuka kuli mu Isiraeli. David yasoka yalumuka kuli mu Isiraeli, but because God was on his side, he became a king by God's grace, because the calling was from God. Hallelujah. Imwe bino ebintu tukyabavuma tulijja kubabulira tubalaga nfuna tulidde okusoma Bible. Mutalowooza nti bino ebitabo tubikulira bwerere. Ekinemesa ojja mu kanisa nti olugezigezi ntegeera lungi. Omusumba omulamba, oidotya wakoba, mbondijjawo example ku muntu wemwe mutanvuma. Mbu omuntu wemwe tiyamatira. Katonda mlwaku wa kintu walaba kumatira okomekereza ngo likubonabona oide wawe example nungi but ku muntu omukyamu mbo omuka yalina omukazi wo mulungi yaba ni family yenungi yaba ni nenumba yenungi yaida kubwe mu pyovu cha dondo bo yava kubwe mu pyovu cha dondo yawulira calling ye pampaliga kubwa president imwe abasumba abawuta tulijaba izamu kwa magezi katini katika Bible njita ile once bino byange oide oli kubulira ebintu ebitage magana Omusada Robert Kyagulanyi Ssentamu okulwana alwanirira ife. Alwanirira ife munaku. Robert Kyagulanyi Ssentamu takalira mere, takalira rent, takalira byakunwa byakulya. Iwe byojja mu church ng'obulira abantu bakuweeyo. Ebirabo by'abantu byolya. Ekimu kye 10 kyolya. Robert Kyagulanyi Ssentamu tibyabaawo. Bantu mwegenge njiri gye mbulirira abantu. Wabona omusumba ng'ogemye Bible oli katutaye ng'oli kubulira nagishi. Kasasiro. Ezira mwana alijja kuvuma itwenda tumubulire enjiri etegerekeka. Obona mulokole mwino ngali kogera kintu akobo tono omuwolereze ntya. You a Christian. Ayozira bulumbu abantu musumba iwo olijja vakatutya wonga bakuvuga. Bakutegeka ile lunch oli kujali amasavu savu. Ayenga n'abantu abaide mu church yokuleta ekimu kye 10 bazira na capital waibe mu business day. Wakomekereza mutavu mazira ajja kuvuma. Just oli musiru. Robert Kyagulanyi tiyasimba wonti kubanga ayenda. Robert Kyagulanyi alemezaamu kubanga he is cold. He has everything but he is. Tikwe pampali gange iwe woli kyogera. David wasn't anybody. David yali azira we yomuluka nti oba kulembera guno muluka oba wamaani wano ku byalo bino oba mu kingi wamaani wano. David was called by God. And when God gives you a calling, no matter how many years, oida kulembera. Hallelujah. Watch out. Next time wa example ntuufu. Oshitegeire njiri yabeere tambula bulungi ayokoze ensobi. Oshitegeire? Ni David yalumuka. Israeli yalumuka. Muli kwenda Robert Kyagulanyi Ssentamu abawe. Bamutali mu basement mutandika okuwaga stupid of yesterday mwa batategeera. Ani dali jjo kwesimba nge kisanja kiweireko. Mwedi mutu aba calling erija kwida muna imole bamwete. Calling dijenga bajiri. What are you? We still have hope. We that we are Christians, the real ones that believe in God, we still have hope. Only 5 years dida kuwako. Robert Kyagulanyi Ssentamu bayo babo babayo myaka 10 kasitabi wangoira. We have no problem with you. Let our sisters be there and mommy enjoy life. Temulija kutola kumulamu imwe. Nomuna yogera Robert Kyagulanyi Ssentamu ebibi mitia. You will never change our minds and illogical. Mboli kutolayo Bible oli kubulira nonsense. Did David run? But did he come back and be the king of Israel? Where? When God calls anybody, nobody is gonna say no. What are you? Tuidaba somene bya wandikira bana mlebe tusirwalira kwa nonga buzabuza abantu baifa ba Robert Kyagulanyi Ssentamu. Myaka 5 tuli kudinda diweku. We still have hope. Yes.
Alright, wenga tubitadde ku mabbali ndowooza muwulidde bulungi nnyo abaana b'enkyukakyuka baŋŋambye mu inbox mbu Wonderboy ffe tetukyayagala kumanya kasita okwata ku First Family eya His Excellency Robert Kyagulanyi Omulonde President Abannayuganda gwe baalonda mu 2026 elections happening 15 ebyaddala tuba tugenda kukolako ne bagamba nti no go ahead as long as that makes you happy kubanga eno struggle si ya muntu omu buli omu alina okucontributing nyogera bajjukiza gwatana bakubeera ngo subscribinga akadde kajja mu personalize okateke mu related subjects nga zino obeere ng'ozifuna mu bwire njagala osooka owulirize Abannayuganda naddala bava ku side z'eyo eteeso nga batabukira omukulu President Yoweri Kaguta Museveni ebyadala nabo abanyiivu batandise okubeera nga balaba akasajja yadde bamuwa akalulu lwa Honorable Speaker Anne Janyi Kyamonge ku luno abatandise okuzibuka amaaso era ndowooza His Excellency Robert Kyagulanyi omusajja amuli mu goals 12 kati ku 0 kolam asomaika di kokolak apo di modati tesebe Museveni ngasi papa mozi ngasi koko anita ngasi moyu doko anale masiku moyu inteso ipaikisi besi bayi ebedi besi basom bayi tukolagane Kyagulanyi. Let's work together with Kyagulanyi people of Teso because you have tasted the bitterness of Museveni and the son. Now the Teso it is such. Museveni killed your people in a train. Museveni stole your cows. He was blaming the Karamojong to have been stolen you. But it was Museveni abu koka kusaitu. Now, awene babo Museveni akuokus. Museveni has arrested your daughter also. But now you are there ambu NRM. Where is NRM when Teso has lost everything? Teso first lost their elders. Museveni burnt all elders of Teso in a train. He didn't stop there. He stole all their animals. Teso don't have animals. He didn't stop there. Museveni is now arresting the daughter of Teso, Anita Among. After deceiving the Itesots that Anita is the Holy Spirit, but Museveni is the father, Moses is the son, and Anita is the Holy Spirit. But Teso become wise. They are going to arrest all of you because all of you are inclusive in Anita's theft. Teso, ebeta iwene kere kede kusemoremor Sunday molot. Ebeta iwene kero patwesa okokwata ne pepe kede Anita Among. Mwabba mwena buli muteso yabba kuba mwali akusente z'omubbi. Teso tusabe Katonda. Let's pray to God. He forgives us and He gives us a right path. And I've been telling Ugandans every day I record my videos, I tell Ugandans you have to pray to God to give us wisdom, to give us knowledge, so that we can overthrow this Museveni and the son. Atene chira nebazaja abana berukaya. Abana berukaya mwampe nkoko nga nyingira o masaka mbebaza. Nabe namawojolo mukolenga aberukaya. Sikadenze tapizikunga woyo. Alright, wenga tubitadde ku mabbali njagala owulirize omukulu amanyikiddwa nga SG David Lewis Lubongoya n'abagambye olunaku olw'ejjo nti omukulu wabeera nga atali wali ku kitebe kya National Unity Platform ebyadala atera kubeera nga ali mu bafuuta soldiers. Gamba nti mu family zaabwe obabeera mu makomera ng'agenza okubeera nga amanyi ebyadala kiki ekigenda mu maaso mu ggwanga Uganda, kiki ekigenda mu maaso eri ba comrades ba National Unity Platform. I want you to listen to this video. Give it your time for real if you can help these foot soldiers. Either mbadde ngusaba ayambako kyonna ky'osobodde kubanga ebyadala SG w'omutunuulidde, the guy looks fatigued. Ebyadala asaana buyambi ye kennyini kubanga bukyanga bamubba akalulu asimulabangako ng'omusajja ebyadala ng'atudde. Sokolise ye kennyini ng'abikunyumiza ebiki bye yasanze wali mukomera mu makomera. Leero tuli wano tuva mu komera ery'Ekitalya. Kumacha twabadde Luzira hapa ne tulaba Abaganda baffe ne tuyitirawo ku Action Day. Tulabidde omulodi yali omulodi w'ekibuga Kampala Honorable Elias Lukwago. Ate ne tugendako ne Kote Kanyanya ne tulaba ku bantu baffe Olivia Lutaya n'abalala. Of course mbeera egenda mu maaso mu ggwanga mbinyonyo buli omu akitegeera ku nsonga y'abasibe. Tufunye omukisa ne tulabako mukadde waffe Honorable Elias Lukwago naye ng'embeera gy'alimu mbinyonyo mbeera y'obulamu
walisuubidde nti abalamuzi balikoze omuzungu kyayita to temper justice with mercy, balaba nga byonna bye bakola basevinga obulamu bw'omukulembeze oyo, kubanga muntu era obulamu bwe bumatalinga tosobola kukwata omuntu n'omusiba naddala ku bisango sange bitategerekeka ate ng'olaba embeera gy'alimu. Baganda baffe of course abalala bali mu makomera. Mulabye tuzi General Museveni ng'avaayo nga almost awe ekiragiro eri abalamuzi nti baganda baffe abali mu makomera lwa byafuzi tebagenda kwebwa bbeeyi. Kati ebigambo ebyo bimenye abamu emitima ne batendewalirwa, abamu ne bamaliriza nga bakkiriza emisango gye bataza era ne bakola zikuli bagenda ebirala bwe bityo. Tuze tubagamba ebbanga lyonna lyonna nti newankubadde ffe ng'ekibiina tetwenkaleginga abantu okwelumiriza ku misango gye batakola, tetusobola basalira musango, tetusobola bajajinga kubanga system gye tutambuliramu mwena mugiraba. Kye tuba tusaba abantu abo okulaba nga bakola ebintu ebiri mu mateeka, ate n'ekirala nti bwe baba bavudde mu makomera mu mbeera eyo at least basigale ku nsonga z'abantu, basigale ku mulamwa, kubanga oluusi lugimu eba eyagala ate oluvannyuma lw'okubakiriza ebisangosango ate bwe bavaayo ebakozese ensobi endala n'ebirala bwe bityo. So ffe ng'abantu tetusobola kujajinga omuntu agamba nti nze ntendewaliddwa nenzikiriza omusango gwemanyi bulungi ntisaza, kubanga era n'eggwanga lyonna lyonna likimanyi ddaba abantu tebalina musango. Naye of course mpozi bwe boogera abo waliwo abantu baffe abamu abagamba nti nze nedda sigenda kukkiriza gino emisango, ngenda kusigala ng'anwana mpaka. So abo nabo gye bali era tubeebaza, tubeera tubaencouraginga era ng'ekibiina tusigala nga tubasupportinga mu mbeera yonna yonna. So embeera eyo eriwo, Katonda jatusaasira. Olunaku lw'enkya tugenda kubeera mu kkooti ya Honorable Muwanga Kivumbi, naye twamulabyeko. Katusabe Allah akkirize oboolyawo bamuwe bail n'abantu be baasiba naye basobole okufuna nabo ku mirembe freedom gye beetaaga.